umugisha umutima ugiye kumva izi ndirimbo nawe ari twebwe nawe. Yesu beranage, Yesu tondekanga, amatabaga menshi, umuyaga mwinshi, chesa bamuseno beranage, Yesu beranage, Yesu tondekanga, amatabaga menshi, umuyaga mwinshi, chesa bamuseno beranage, Yesu beranage, tisabalotari, Yesu tondekanga, amatabaga menshi, umuyaga mwinshi, chesa bamuseno beranage, kuba kuchitage, fanana magumba muchiwavu, Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Utelev oliko Just Gospel Media Uganda awamu ne Nicholas omwerezawo omuddu mu Kristo kulabika nti no tweyongerayo nate okuweereza kuno Mukama kwatuwadde okuweereza eri obulamu ye nga mulungi oyo yatuyita mu kisa kino ekiyitirivu eky'omuwendo kitajjulukuka omuntu yenna kyatayinza kwegeraageranyizaako. Njagala kubasiima mwenna abayimiridde naffe, abatambudde naffe, abatuwagala n'abatatwagala nammwe, era tubagamba nti ffe tubaagala nnyo 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 ddala. Tubagukunda cyane. Mukono gyaffe abali mu Saudi Arabia, abali mu Jordan, abali mu America, abali mu mahanga gonna, waliwo abali mu Kenya, emikono gyaffe abali Tanzania, Congo. Congo tetulinayo mikwano gyaffe, naye mwenna gye muli njagala okubebaza bula wamu okutambula awamu naffe. Olunaku olw'ejjo tulina we twakomye nga twogera ku redeeming time, era na komekereza ejjo nga mbagamba ebigambo bino nti time eringa eventi. Kama waffe yeebazibwe nnyo. Time eringa eventi. Kama waffe yeebazibwe nnyo.
Hello. Time eringa event. Nga bonna agamba nti schedule. Oluwa bayogera ku schedule. Abali mu kwogera ku kye bayita planning. Nja kujjayo ku Lwokutaano lwa wiiki ejja. It's a schedule. So it's a plan. It's an event. Kiki ky'ogenda okola kwolwo olunaku? Kiki ky'ogenda okola kwolwo olunaku? Kama ebazibwa ennyo. So kakati waliwo enjawulo wakati wa clock ne time. Byanjawulo. Clock, watch, essaawa ku mukono ekuyamba okumeasuringa time. Essaawa ku kisenge eyitibwa clock ekuyambako buyambi okumeasuringa event yo. So mu ngeri emu oba endala, time is an event. Time si yessaawa eri ku mukono. No. Essaawa eri ku mukono oba eri ku kisenge oba weeri oba teriiwo, an event has to happen. Essaawa oba kweri ku mukono oba teriko ku kisenge, omukyala alina okuzaala myezi 9, oba ogibaze oba togibaze gwamanyi. Oba essaawa ku mukono kweri oba teriiko, omukyala yenna alina okugenda mu nsonga kye tuyita menstruation period. Oba oyagala oba toyagala, nkiddemu, ne bw'oba oyagala otya oba toyagala gwamanyi. Kakati time, it's an event. Essaawa ku mukono ne kalenda gy'olaba ku kisenge ekuyambako buyambi ocalculatinga event yo gy'opulaninga. That's why nti nkigeraageranye kuba nnyinaze temujja kunnyigira. Abakyala bwe babeera mu nsonga zaabwe ez'ekikyala batunuulira kalenda. Tebatunuulira ssaawa ku mukono. Batunuulira kalenda. Lwaki? Kubanga kalenda eno egenda kumeasuringa event yaabwe gye bagenda okuyingiramu, which is an event which is menstruation. Bagendagenda mu nnaku zaabwe ez'ensonga z'abakyala. So bw'omiss calculatinga ennaku ezo, kitegeeza nti you are going to mess up with an event. Hello, you are going to mess up with an event. Era bw'okolera ensobi mwezi ennaku mumanyi ebiddako. Bannange nakola ensobi saamanya nti bannange kiki nti nnaku zange ez'omwezi nazibala bubi. Otegera kiyinzaako okugamba scientifically you are in an event. It's an event. Time is an event. Omwaka ogujja tulina olukuŋŋaana lw'abaweereza. Basi kasita omala okukisetinga, it has become an event. Now you are going to measure your event using time. So they're using a clock, sawa ku mukono, and a calendar. Okoma natusoma Zabuli 10, sote Zabuli 9
9 kubanga ennaku zaffe zonna ziyita mu busungu bwo. Emyaka gyaffe giggwawo ng'ekirowoozo. Emyaka gyaffe giggwawo ng'ekirowoozo. Gigenze. So emyaka giyita. Emyaka mu kuyita, events nazo ziyita. Kyava yogera Zabbuli 9 n'olunyiriri olw'10. Ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. Era naye amaanyi gaweza emyaka 8. Naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwerere, kubanga gayita mangu naffe ne tubula. Njagadde statement esooka, ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 7. So which means nti n'emyaka gyaffe gitutambuliramu years 10, 40, 50, 60, it's an event. Gitambula. Era naye amaanyi gaweza emyaka 8. It's an event. Emyaka ani amanyi obuyinza bw'obusungu bwo n'okunyiiga nga bw'ogwanira okutiibwa. Otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe, tulyoke tufune omutima omugezi. So teach us to number our days, that we may get us a heart of wisdom. Now, numbering our days. Tuyigirize okubala ennaku zaffe. Teach us, O Lord, to number our days. Togenda kera ku makya obale lunaku lumu ku lumu. Bwagamba numbering our days, it's events bye tukolera mu nnaku zaffe, bye tukolera mu biseera byaffe. Tuyigirize, that we may get us a heart of wisdom. So you need wisdom to redeem, to know how to redeem the past days, to redeem the past time, to redeem the past event. You need a heart of wisdom. Now, prioritizing, it's one way to redeem time. Prioritizing kiki ekisinga kinne waakyo. Public ebyesomesa nti bwe munaayawula eby'omuwendo mu bitagasa. Nti ebiseera bingi ebitagasa tubigatta mu bigasa, ne bigasa ne tubigatta mu bitagasa.
bayibuli esomesa mu kitabo kya zabbuli 139 n'olunyiriri lwa 16 ngenda kusoma amplified. Lisomesa, your eyes saw my unformed substance, and in your book all the days of my life were written before ever they took shape, when as yet there was none of them. Luganda nilutugamba nti amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwawo, ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo na kimu. Maaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira, ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa, ebyabumbibwanga buli lunaku bwe byali nga tebinnabaawo n'ekimu. Akira, mana akira, endirimbo yacu yokukuramya. Era n'ebirowoozo byo nga bya muwendo mungi gye ndi, Ayi Katonda, bwe bigattibwa wamu nga bingi, so obulamu bwe tulimu n'ennaku ze tuli mu kutambuliramu zaabalibwa dda, ennaku zonna zaabalibwa dda. So kitegeeza ki nti oli mu kubalibwa buli lunaku obalibwa mu sekendi, mu ddakiika, obalibwa kiddemu buli lunaku, obalibwa buli luyita, obalibwa buli lukya, weyongerako endeeza nnaku zo. Nkiddemu buli lukya nnaku zo zeeyongerako endeera, buli lukya obudde bwo bweyongerako endeera. Twetaaga amagezi agajjudde mu mutima okumanya butya bwe tulina okubala ennaku zaffe, tusobole okutambulira mu bulamu buno nga tugasa, tuleme okubeera abatagasa. Which means buli lunaku oluyita, buli ssaawa eyita, erina okuba ng'ekoleddwamu ekyo kirina okuba nga kikolebwa. Ekitakoleddwa kibeera redeemed. Bayibuli kyeva esomesa mu Bebbulaniya, Befeso 5:15, kale mutunule nnyo bwe mutambulanga, si ng'abatalina magezi, naye ng'abalina amagezi. Wangi mutunule, mutambule, si ng'abatalina magezi, naye ng'abalina amagezi. Ng'abalina amagezi. Why? Kubanga bw'obanga tolina magezi togenda kusobola kumanya nnaku zo,
tugenda kumanya kutegeera biro byo byolimu nti ne biba biyise tugenda kutegeera nti biyise. In other words, bigenda kuyita ku bigende. Nga mwegulira nga ebbanga kubanga ennaku zino mbi nga mweguliranga ebbanga amplified kyava agamba making tukaddemu making the very most of the time tukaddemu fenna making the very most of time bracket nagezaako kukirambulula nagamba buying up each opportunity mwegulira ebbanga mu buli ngeri yonna. Each day that comes, it comes with an opportunity. Each day that goes with an opportunity. Omwaka gugenze ne opportunities mpitirivu nnyo. Gugenze n'ebyaffe bingi byotenze n'okubala mu muwendo. Omwaka gugenze n'obugagga bw'abantu. Gugenze n'obudde buyitirivu. Ennaku 365 zigenze ozikozeemu ki? Nothing. Zigenze. So which means tosobodde kugula opportunity mu nnaku ezo zigenze. That's why we should make every time we have to buy it as an opportunity. We have to buy it up as an opportunity. Making the very most of the time, buying up each opportunity. So kitegeeza nti buli lunaku oluyita it's an opportunity. Mukisa, it's an opportunity. Olunaku olw'enkya opportunity. Omwaka ogujja opportunity. Omwezi guno opportunity. Kitegeeza ekibalemye okukola mu mwezi guno mugenda kipushinga kibeere kya mwezi gujja. Ate omwezi ogujja nagwo gulina ebyagwo. N'oguli ogugenda okujja nagwo gulina ebyagwo. King James agamba redeeming the time. Redeeming the time. That is buying each opportunity, buying each event. Naga, because the days are evil. So you have redeem time. You have to redeem time. How do you redeem time? Prioritize. Don't be in a place where you are not supposed to be. Don't be there. Ngomanyi tosaanidde kubeerawo, tulina kubeerawo neweekanga nga wooli. You are wasting time. You have to be somewhere doing something. Some of us, we are in wrong places. At the end of the day, tumaliriza tukola wrong events.
okimanyi bulungi nnyo amaka g'olimu si gago. Amaka g'olimu galina nannyini waago, then oli kiyambi. You're just helping. Nannyini maka waakomawo ogenda kukola ki? Ogenda vaawo. Amaka g'olimu si gago, omusajja gw'olina si wuwo, omwami gw'olina si wuwo. Naawe okimanyi bulungi nnyo, naye ogamba kasita nsasulira ennyumba, kasita nkolera kino. Now you're wasting time. Obudde bw'oli mu kumalaawo buyitirivu nnyo. Onaagenda okuzukuka ofuna owuwo, obudde bugenze. Omenyeka okukola ebintu ebitali bibyo, omenyekera okukola, otwala obudde okukola ebintu ebitali bibyo, then obudde bwe bunaatuuka okukola ebibyo ng'okooyi. Awo okwawula eby'omuwendo mu bitagasa. Yawula. Abamu ku bantu abali eyo nja kwetwaliramu nti you are crafted, you are caught up somewhere nga tolina kubeerawo. Tolina kubeerawo. Okwatiddwa ewantu seriously, tolina kubeerawo. Naye weesanze nga woli ate nawe okimanyi bulungi nti tolina kubeerawo. Abamu mulina bizinensi ze mukola, naye nga ddala mbutuufu okimanyi bizinensi wagyegomba bwegombi, tolina magezi gaayo gagiddukanya. You cannot. Tolina pulaani yayo, tomanyi ki, tolina kyogimanyiko, naye g'owulira oyagala kukola bizinensi eyo. Njagala kusuubula mmotoka. Njagala kusuubula mmotoka, njagala suubula mmotoka. Naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti gwe ky'omanyi okimanyi. Gwe okimanyi bulungi nnyo nti singa ogenda n'otunda emmere ogenda kubeera otambula. Why? Kubanga ekyo okimanyi bulungi. So weesanga ng'abantu abasinga bali mu mirimu, bali mu businesses ze bakola, naye ng'ekituufu kiri nti that's not the kind of business you would be doing. Eriyo mulala, at least kale funa asobola ogiddukanya omuwe omanaginge byagende nayo mu maaso. Many of us are positioned mu bifo, twepositioninze mu bifo bye tutalina kubeeramu. Ago ge mazima. N'osanga oli amwe pastor, nze ndi musumba, ndi musumba, ndi musumba, naye nga talina kubeeraawo. So n'omalawo emyaka gyonna naye ng'oli awo, tolina kubeeraawo. Otegedde ky'olina kukola. Omanyi na kiddako, wayitibwa kukola kirala, oli mu kintu kirala nnyo. So ogenda kwonoona obudde bungi nnyo. So redeeming time kigenda kukutwala okuprioritizinga ky'olina okukola. Prioritize what comes first. Kiki kye nnina okukola? Kiki kye nnina okuzaako? Kiki kye sirina kukola mu biseera bino? Kye sirina kukola sigenda kukikola. Ekyo nkirese kigenze. So that you can redeem the lost. Ushoboye intambara, ushoboye gukuraho indwara, urashoboye niyo ukiza imitima ibabaye mwana, urashoboye. Nyongera okuddamu okujjukiza tuli ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Nicholas. Redeeming time. Nkujjukiza nti time is an event. Lwaki sikusibulira wano ninkwagaliza akadde akalungi akagenda okuddako mu maaso awo, nenkusaba tandika okukola ky'olina okukola mu budde bwakyo obutuufu.
bwe buba nga budde bwakwebaka bwebake wumula. Bwe nga weetaaga essaawa emu yokka mu maaso okubeera ku internet okunoonya emirimu, okunoonya knowledge, do it. After 1 hour genda okola ekirala. Make yourself busy in a day. Don't make yourself idle. Noonya ky'osobola okukola naye ate tokola ky'otateekeddwa kukola mu budde obulina okubaako ky'okoleramu, kubanga bwe bugenda okudda kizibu. Akunjagalire Mukama. Nze Nicholas, tudde mu lunaku olw'enkya. Weraba.